Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera agoberera Red Zone TV kyokola kya mtawana nnyo gwatana kubanga subscribe nga kikole kira nza olabe ekigambo subscribe kikwateko okwata ne kade aka notification oberenga to missinga nsonga yonna waliwo amawulire agakagwawo ku machago lunaku olwaleero wabaddewo okudeployinga okw'amaanyi ku kyalo kye bayita Kwata ekyalo bakiyita Kwata kisangibwa Komamboga mu division ye Kawempe mu kibuga Kampala. Waliwo ebintu ebizuuliddwa nga biteeberezebwa okubeera bomu era nga ebintu bino oba devices zino zireetedde abasajja abawanvu n'abampi abateguluzi ba bomu aba UPDF Uganda Police n'ebitongole ebirala abazze okubeera nga beekebejja ebintu bino naye ng'obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo ku kitundu kino kugamba ekitundu bakiyita Kwata Komamboga. Bw'abujjukira Komamboga waliyo ebyafaayo byayo waliyo omuntu omu gwe baakubirayo amasasi Komamboga eyo oba ng'obadde ogoberera oteekwa okuba nga obimanyi byenjogerako naye amawulire gazze nga gagamba there is heavy security deployment at Kwata Komamboga in Kawempe division Kampala following information that improvised explosive devices oba IEDs were planted in the area. Nti wabaddewo okudeploying oba okuyiwa amagye ne police n'ebitongole ebikuuma ddembe mu kitundu kino okw'amaanyi mu kitundu ekimanyiddwa nga Kwata mu Komamboga ekisangibwa mu Kawempe division oluvannyuma lwa poliisi n'ebyokwerinda ebirala okufuna amawulire nti wandibaawo ekyefaananyiriza devices ezeefaananyiriza bomu sinakindi okubanga bomu zennyini ezibadde ziteereddwa mu kifo kino nga zirabika zijja kuleeta obulabe. Operatives have cordoned off the area as they hunt for suspected ADF terrorists. Mbo bana basajja bannamagye n'ebitongole ebirala omuli ekitongole ekiteguluzi kya bomu basazeeko ekifo kyonna ekyo ekimanyiddwa nga Kwata ekisangibwa Komamboga ekifo bakisazeeko nga tebakkiriza yadde ekyenyeenya baagala kulaba nga bafuna be bagamba mbu balabika nga ba ADF abatujju abalabika nga badde balina pulaani ey'okutega bomu mu bitundu ebyenjawulo mu kibuga Kampala. Major Charles Kabona, the UPDF 1st Division spokesperson, says some ADF elements have already been arrested and the operation is apprehending more is ongoing. Nti omusajja ono omwogezi w'ekibinja ekisooka 1st Division UPDF 1st Division omwogezi wakyo amanyiddwa nga Major Charles Kabona agamba nti waliwo abamu aba ADF nga already bamaze okubeera nga bakwatibwa mu nsonga zino nti era oluvannyuma lw'okubakwata kuno kigambibwa mbu n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ekitundu bakiyita Kwata Komamboga nga kino kisangibwa mu Kawempe division mu kibuga Kampala. Kakati nno bano yembeera eriwo gwagoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Njagala nkuwa ebigambo by'omusajja ono byayogedde ku nsonga eno ate naawe oyongere okubanga owuliriza wabula oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification kakuyambako okujjukiza Red Zone TV webanga etaddeyo ensonga eno. Gwe yasubscribinga ng'oli ku audio eno nja kukusaba gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula so kkirirawo wansi olaba ekigalo likinga oyambeko information okubeera nga etambula soko biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. This morning we are here in a place called Kwata in Komambogo, that's in Kawempe division. As you are all aware, we have been telling people that we have some negative elements or terrorists, especially from the ADF, who are trying to attack our country, kill our people, especially using bombs, conducting assassinations. Therefore, this week, we got information. This information was from some of our people and our intelligence that some people came and rented a house in this place. And these are the people I've been looking for. As you are all aware, that some time back, there are some of them who were arrested. And they also help us in intelligence, national intelligence, regional intelligence. The ones who were arrested some time back, we have a person called the Kalalanza Agustin. This one is a terrorist and he was arrested in Masaka. Another one is called the Sulaiman Subuga. This one was arrested from Busia. Another one is called Swari Abubakar. This one was also arrested from Zambia. Therefore, the operation to arrest these negative elements
has been going on, not only in Uganda, but even beyond the boundaries of Uganda. I'd like to assure you that we shall not rest. We shall make sure these criminals are identified, isolated, and arrested. They are commanded by one who is called normally calls himself Panisha Suvuga Medinkalvo, and is believed to be in the areas of DRC. But whenever whatever place will be in, will be identified and arrested. So far, people came here, these terrorists, a few days ago, they rented the house, like any other person. But now, our intelligence, and with the support and the guidance of the Wananchi, all civilians, it has helped us to achieve what we have achieved today. Therefore, some of these bombs will be exploded. As we see now, experts are going on, conducting their work, the police doing this work, and our intelligence organs are all here. We have also seen the Chief of Defense, Intelligence and Security, General Nunji, is also here, and other generals and senior officers are also here. Because our cardinal responsibility as UPDF and all security forces in this country is to ensure that we protect Ugandans, their lives and their property. But we call upon the members of the public to continue being extra vigilant, being alert, share information. In case somebody has come in your area, he wants a house to rent, don't simply rush to get money, but find out who is this person. We are strongly convinced that these people, those ones who are still at large, will be isolated and arrested. Nobody will go scot-free. This is what I can tell you. These are part of the ADF terrorist group. And there are some who are still at large. There are other cells whereby they are still hiding. But what we can assure you, whenever they will be, so long as they are still on this planet Earth, with our intelligence, with the support of our Wananchi, we shall identify them and arrest them. The house is behind me here. The place we are standing in is called the Kwata zone in Komamboga, and this is Kaunto division. That's where we are. And the experts are doing their work to make sure that they explode these bombs. So far there are 4 bombs. There are other military ammunitions, bullets, magazines, and other items that belong to the military. But sure that they kill Ugandans, either through suicide bombers, IEDs, or assassinations. That's why we are calling upon the people of this country to be extra vigilant, especially when you have a place that has a very big number of people. Gatherings, be vigilant. If somebody comes to your place and wants to rent a house, I've told you, don't rush for money. Let us share information. Let us work as a team. We have registered this success, what we are seeing today, because of collective responsibility, whereby we got information from the members of the public to give us the information. That this team of these criminals is led by the man I've told you called Nsubuga Medi Kalwo. But we are looking for him, and we have to pay dearly for his sins. Yes, Red Zone TV amawulire gembadde njagala okubanga nkuwa agabadde gaakagwawo amakya g'olunaku olwaleero, naye nga gwatanaba kubanga osubscribinga tolina kyofiirwa, era nnyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate n'ekade aka notification kakuyambeko okujjukiza obeere nga tomisinga nsonga yonna gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula. So genda olayikinge, kirira wansi olaba ekigalo layikinga, ate oyambeko information eno okubanga etuuka wala. Ayamala dde okulayikinga okukola byonna, genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga zino oziraba otya era osinzirawo okubanga ate zikutuukako. Yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu gwaffe kyokola tukizimira ddala, wabula ate tukusaba osheyalinge n'abalala babeere nga ate bagwa ku information gye tuteekayo ku mukutu guno gwa Red Zone TV.